kumirako. Ezo Loboti omwezi guno za kutandika okwasaganya emirimu ku kisaawe ky'ennyonyi, ekintu ekyongedde okweraliikiriza abakozi olw'okuba nti emirimu gyabwe giri mu lusuubo nga wooziraba zabadde zikakasa ensiiti zazze zimazeeko. Wakati ng'ensi eri mu kujaguza olunaku olw'abakozi olwatandika mu mwaka gwa 1896 olwatandikawo oluvannyuma lw'abeekalakasi mu Amerika kw'ossa ne Canada okusitukiramu okulwanirira eddembe lyabwe, nga n'ensi ezimu zivuddeyo nga ziyisa amateeka agayamba abakozi okweyagalira mirimu gyabwe. Kyokka bo abasajja abazungu bafunvubidde okulaba nga bakyusa ekyeso ky'enkola y'emirimu nga basikiza zi Loboti mirimu egyandikoleddwa abantu, ng'emirimu gyo mingi egyandikoleddwa abantu egigenda okuba nga gikolebwa zi Loboti, nga Japan mu kwongera okukakasa kino yamaze dda okukwatagana n'ensi ya China nga Loboti zaatandise okugezesebwa mu kukola emirimu ku kisaawe ekikulu eky'ensi ya Japan, kino ekiyitibwa Haneda International Airport, nga zigenda kuba zikola eddimu ly'okutikka n'okutikkula emigugu, okulongosa kw'ossa n'okwasaganya emirimu emirala, ng'abakozi bangi ku kisaawe ky'ennyonyi kino abasobeddweko ne mu kibira ku kisaawe ky'ennyonyi kino ekikulu ekya Japan ekikwasaganya abasaabaze obukadde 6 buli mwaka, gwakyalina omulimu gweweyagaliramu abasajja essaawa yonna bajja. Olwaleero nzikiriza nkwerekereze wano, asigadde Profesa Branch Langwa, KTV amalindirire.